basi omukulu gwe bayita Kamoga Haji Kamoga Muhammad olunaku olwajjo ayina ekiwandiiko kyayisizza ng'ayita mu bakusingula Tindyebwa and Company Advocates nga bakiwandiikira Suna Ben Namasuba n'ennamba y'essimu ne bagiteekawo nga bagamba ku lwa kirayanti waabwe gwe bayita Haji Kamoga Muhammad agamba nti bagamba ensonga okuva mu mwezi ogw'omusanvu 2024 omukulu abadde avaayo ng'ayina ebigambo byagezaako okulaga ebitatambula bulungi eri munywanyi waabwe gwe bayita Kamoga Muhammad mu bitundu okuvaako ekyasembyeyo ennansana ku makutano waliwo yaliko e Kampala n'embalala newe yabadde mu kuziika maama we ebigambo ebyo byayisizza byabadde si bituufu. Bagamba Managing Director wa Kamoga Property Consultants n'essomero lya Salman Junior School agamba nti ebyo byonna byabadde bamwogerako ku mutimbagano si birungi si bituufu era bitattana bizinensi ye. Kati abakulu bagamba batudde ne batematema ne bagamba nti ebigambo ebyo basaba okwetonda mu ssaawa 22 mu ssaawa 24 zokka era ng'asasudde ne miliyoni 9 bweddu ne miliyoni 10 ziyambeko ku basobodde okuba ate nga bagenda mu bibiina ne basoma balooya. Ensonga eyo bweri ku nsonga za Suna Ben zabadde agezaako okuvaayo nga yemulugunya eri omukulu Kamoga olw'ensonga nti ekyapa kye bazze bakifutyanka ng'agamba ye ekyapa yakigira yekka ate lwaki bateekako ye gwayita akayiringu byatategeera wadde n'akamu. Kamoga mu kiwandiiko kino tayogedde ku bya kyapa, ayogedde ku bya ebigambo byazze nga bamwogerako ku makutano. Kamoga teyaluwona. Byali ku makutano Suna Ben ne Walukaga bagabudde bonna waliwo akayimba akajja adde ku keesi ya nnyabo ne mugamba nti nnyabo nkimanyi ogenda mu ggulu naye nga tonanywadde kacyayi nga wakatuukaako ke bagabanga mwakayingirawo wali sooko ŋŋambire Mukama Katonda nti gyondesse olese njeera Kamoga njeeza Kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu akatalina kubeerako basudde yayimba agamba nti mubanjeezezza mulimu omuntu ono mwenna mubasonderako yani gana amalogo ebigambo n'ennyimba nze ndi muvumu nnyo singa ndina mu ntaana gwe Kamoga nze ndiva ne mu ntaana n'engugumuka nzijuukira ebibi ewankolako. Aya basi ne Walukaga yamugamba toba okwerwanako atuka okuziba kalina nange sigirinago ge mazima omwana mutabani wange nasooka ogizimba kigambibwa Kamoga wakona ivinga yukonived with nambwayo kibi nnyo tugenda kukolako mu nkola zonna ezisoboka okulaba ng'ofuna emitawaana naye nga tujja kuyita mu mayembe mu misambwa mu milubaale mu mizimu bonna nga balabula Kamoga na bino Suna ulira yagamba kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi byokoze nebyokoledde kanisa bibadde bingi njagala gwe otuuke wa Mukama Katonda njagala omuwaabire omumpaalirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba waliwo omusajja bayita Kamoga Properties wakunteberodi yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu kesitegeera basawa ne maama olwanga otuuse bamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufeere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byenda genze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga kyenfunye mwaka guwedde maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonakunyumya n'ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bw'omusuza mu mpewo mu bidongo. Aya byebyo nno Suna yalaga obunyiikaavu eri omukulu Kamoga era n'ategeeza buli wanaagenda wanaafunira omuzindaalo ajja kutegeeza eggwanga wabula omukulu Kamoga
ye yagenza bannamateeka. Waliwo abazze ne bawabula Kamoga nti ekyo kyakoze yali badde asooka kutuuza Ssuuna Beni kubanga ebyo byonna byagenda okukola ayinza okubuuza ku Walukagga olutalo lwe yakamaliriza eyali alwana ne Walukagga akadde kanaaliwa. Sooka wulye Godfather bw'agamba. Haji Kamoga ono wa Ssuuna Beni ne Nambwe kola ensobi. Simanyi babenjogera binaakunyiiza nange nonteeka ku kipapula kyo n'osaba akawumbi nga bwe bawaabidde Ssuuna Beni tibagenda muwaabira naye ne yakuwadde amagezi ago yakuwadde amagezi ge tuyita agakyasinze y'amafu bangambye oli looya balooya bakozesa nnyo ekigambo here in here after syalu kale ensobi gye wakoze nga gwe looya bakiyita mu lulimi olulooya here in here after shall live to regret upon his entire life. Haji Kamoga, don't provoke the entire massacre. Ojjukira olutalo lwa Samona ne Walukagga byali bwe biti naye singa onoonya Walukagga n'omubuuza how is the going, Walukagga ajja kugamba is fine, ayagala kuba MP, abadde meya, abadde ki. Nesinga onoonya counterpart we n'omubuuza olowooza ayinza kugamba ki? Haji, bino ebintu byali byetaaga tuula. Amateeka ebiseera ebisinga gwonoona bwonoonyi tegatera kutereeza kuba nawo gakugamba mugezengako nnyo okukkaanyiza ebweru nga temunnajja mu maaso ga mulamuzi kuba obwenkanya buyinza obutaba ku sayidiyo. Haji, luno olutalo lugenda kubeera the entire media fraternity against Kamoga. Teka waaga gy'okoma okwagala okulaga ennyo nti gwe mutuufu gy'okoma okwonoona. Kugambye simanyi oba nange onaanyiiga n'onteeka ku mpapula zo naye ngenda kugamba bino ebigambo. Don't try to prove so much that you are right. Nga bwe wasalawo sirikira ddala. Wali okola ekintu kimu, wali oyita Nambwayo ne Ssuuna Beni n'obatuuza n'obatuulamu wakati n'obakozesa statements mu mawulire ezikujja mu mbeera mu mboozi mu ngeri yonna. Olasobola obbalimba, olasobola obbafera. Nambwayo bagamba akuyita kojja, wali osobola okujjamu Nambwayo mu ngeri yonna. Basuuna amuwaayo $3 oba biki byonna nebagamba olengeri gyali kojjaawe kyaleka kyabanguyidde yayogedde ne muwala we all would have worked. Naye bino ebyabalooyo okulimba mugendagenda mu kooti mu bimale. You may win in the battle, wano mu lutabaalo oyinza obuwangula wano mu kulwanagana, but you will lose the war 100%. The consequences and the times to come you will live to regret the day yewatwala Ssuuna Beni mu kooti. Ebyo kambikubuulire kuba abakulyako obusente tebasobola kukubuulira mikwano gyo gwe babeezaabo biki bakulimba tebasobola kukubuulira. Media is the most powerful entity on the planet. Money is the most sensitive issue on the planet. Food is the most commanding issue on earth. Amawulire y'ensonga ekyasinze amaanyi, sente ensonga ekyasinze okwegenderezebwa, emmere y'ensonga ekyasinze okuwa komandi. Buli omu n'awulira. Ensonga zino 3 zonna zibagatta naye nga zonna zikuba Ssuuna Beni ye mufiirwa. Tolwananga n'omuntu ali mu media nga gwe toli wa media ng'olina ne bizinesi ng'ali mu media olede yafiiriddwa ng'otawulwe mulimu ateekayo ekifaananyi nti agezaako nnonola. Kuba akafaananyi ne bamala bakwata Ssuuna Beni ne bamuyingiza mu kkomera. Olaba ebinyaanya mu kooti. Olaba ebinyaanya mu kooti. Ekyawalukagga kyali 20%. Luno olutalo lwe mugenda kulaba ku kyawalukagga emirundi 10. Olede muli musanga abantu gwe baasala edda nti buli asirise yagusala alina kyasirikidde naye mugenda kiraba mu guno omusango. Kuba guno omusango okugamba nti Ssuuna Beni yakwogerako bubi mumalawooza guli in the same case mumalawooza byapa biri byajja bitya ne gumusinga n'obeera ng'osinza ogwa defamation bwakusinga. Jjukira mu kooti bagambye oli looya obwenkanya buyinza obutaba ku sayidiyo. End of the two. Don't attempt to provoke the spirits of massacre. Bambita Godfather.